Zero kwago swali. Waliwo balige mu propagandist abatabuta ekifuula nembe ensonga za iPod. Okay? iPod from time immemorial has been an NGO tracing its origin from Netherlands. Okay? The Twitter Netherlands Institute for Multi-Party Dispensation. Kibiina kibadde organization y'abannakyebwa ng'eruubirira okupromotinga democracy mu Uganda n'ensi endala. Ekyali some of its objectives. Okulaba nga abavubuka n'abakyala beetaba mu byobufuzi by'ensi yaabwe. Okulaba nga enkola ey'ebibiina ebingi eweebwa ekitiibwa era eteekebwa mu nkola mu Uganda. Yagenda ne-influencing good politics and good governance in Ghana, and it was successful. Negamba no, let us try it even in Uganda. Nakyemaliranga sente zaabwaza ngaki ayagala that legitimacy, justification to the international community sent. Kuba iPod terina sente zewa bibiina byabufuzi bya Uganda. Okay? Ne bajja wano mu Uganda. Tewaddamu omuwumba tuutu yenna akugamba nti there is any political party mu Uganda efuna sente okuva mu iPod. Ekiriyo. Kaakati the National Unity Platform yasalawo okukozesa legal means okujjako akayiringo ka Museveni. Legal means. Akayiringo bwe kaba kakozesezza olukujjukujju ne kagenda ne kakola amendments mu constitution ya Uganda. Okay? Nti ekibiina ekitali mu iPod tetujja kiwanga sente za bibiina bya bufuzi government zebiwa, because kyajja kiti. First of all, multi-party dispensation is a component of Western liberal democracy. Okay? Enkola y'ebibiina ebingi bagitukakatako bukakasi. Era akayiringu we kaali kaganye abazungu ne bakagamba tetujja kuwa sente zaki, tetujja kuyingiza mwagowa Abamerika. Omukubu kwakkulizo Uganda okufitinga mwagowa yalina okwembulesinga political pluralism or multi-party dispensation. Nga wootabyembulesinga nkola ya bibiina bingi togenda funa buyambe kuva mu bagabirizi b'obuyambe. Tuvula bakaleetawo that 2005 referendum. Ne kaleeta bwojegere basemogerere baali babigaye ne kaleeta bwojegere ne bakola ebibiina byabwe basobole okukakasa akayiringo kye kaali kagala. Naye kagenda mu multi-party dispensation against its wishes and will. Kali tekabyagala. Naye kaabikola kusanyusa bakama baako abazungu basobole okukaweerako obuyambe akayiringo ka Museveni. Kyova olaba bwe kamala okubyembulesinga, it created its own political parties. Era ke kabadde kazifandinga. Era Lukahana Lukunda ye patron w'obubiina bw'obufuzi obwo bwe mulaba obu making a noise whenever we are towards election or during election period. Katumba Oye, simanyi peasant, National Peasant Party, ebyo dati uchinga nga ke kazifandinga. Before about DP akena simanyi good DP bad DP. UPC akena function, UPC akena Obote Foundation Muzei Bosa. FDC na jana nkumbi, FDC Katonga. Mugisha muntu we mwaberanga ne Nandala Mafabi nga muvuganya kuba president bwa FDC. Kayiringu Museveni yabawanga sente. Kayiringu Besigye buli we wesimbanga ku president akayiringu ka Museveni kakuwanga sente ez'okulwaninga yo presidential campaign ng'oli mu FDC. Fact omukuba kama baffe kuba elder baffe Dr. Anas Kalisa ayogera ku sente ze amajeze gakuletera ne gakusuulirawo awo banga kuleira awo nga ku posta awo nono omusajja Katerega Ahmed Musazi ayogera ku sente ezava e Rwanda ne bazikuleterawo ekyengera ne bazikuwa Besigye nenga Museveni yalinga azikuwa. So kye kizibu kye tubadde kati ebibiina by'obufuzi we byajja
akayiringu ne kaleeta etteeka Political Party and Organization oba Political Act Management Organization Act sinagisoma ne ndiwako nga point of reference muzimu ku article zaayo stipulating political parties to be funded by government of Uganda through the Electoral Commission basing on the numeric strengths of MP you have in the Parliament of Uganda. You get? Akayiringu kajjawo kaagaana ebibiina by'obufuzi okufuna ssente okuva mu mawanga g'ebweru ne kateekawo etteeka ebibiina by'obufuzi bigenda kuvujjuliranga ssente gavumenti naye ekibiina ky'ebyobufuzi okufuna ssente za gavumenti bajja kusinziranga ku babaka b'oyina mu paalamenti. Olaba Naasumaani basaalira n'akabiina ke naye afunayo nga y'omubaka omu mu paalamenti. Kaakati obuyiringu buno webwesanga mu iPod kuba Nuupu yagamba iPod tetujja gigendamu ng'ebiruubirirwa byabyo si bye tulaba. Bwe tugenda mu kalulu abaana baffe babatta, abaana babawamba. Enkola ey'ebibiina ebingi tebatukkiriza. Mwalaba Pulezidenti we yali agenda okukonsultinga Abannayuganda bamubuulire bye yeetaaga okubakolera oba naye okubannyonnyola kuba mu byobufuzi byaffe kikkirizibwa. Tebamuganya okukonsultinga abantu. Ababaka ba Parliament baba even ne constituency fund bagende nga bafune views z'abantu tebabakkiriza. Mu nkola ey'ebibiina ebingi party leaders are allowed to go and interact with the people. Wana Uganda tebabakkiriza. Akati gwe iPod otugamba oliwo kukola nfuga ya bibiina bingi kyokka ebibiina tebabikkiriza. Oyina abaana 18th and 19th abattibwa akayiringu buno Busaabiti Muzeeyi waliwo ekiyiringu ekyagamba mbu Kasaabiti Muzeeyi kalungi ngamba kyokka kiwaananga we kiwagira Kyagulanyi kakayiringu Kasaabiti n'ekyakajjisa mangu awo nga kamaze okukola ebikolobero ku Bannayuganda kabase bakatwala Nakasongole eyo gye nawulidde gye kali osengula abantu ku mataka mbu butekewo nuclear plant kamala kutta abantu. Loketi ye yabigaana in fact na wane evidence ani yabikola bamujjawo bujja. Okay, government twagala inclusiveness abavubuka n'abakyala n'abavubuka abawala beetabe mbyobufuzi ng'ate we kituuka ku reality okola birala. iPod n'otavaayo wadde okukola statement. That's why Nuupu yagamba iPod is ujinga and it must be held with the contempt it deserves. Kati akayiringu olw'okuba kaagala international justification mbu nfuna omukisa n'entuulako ne benvuganya kaweereza ebifaananyi mu bazungu. President n'akamma omukisa gwa photo moment ne Nuupu n'ekamma ne kakozesa voting machine yaako mu parliament. It's numeric strength in parliament because at the end of the day parliament is there to make laws. Kubaga mateeka bebugamba kale oba ogaanye katubage etteeka. Luli tubadde nga tusobola okugaana okubeera mu iPod. Now iPod is nowhere in our constitution. Wemanire Dembe ekibuuzo nakikubuuza. Okay? Ewa Solomon Sserwanja ng'ogamba Bobi Wine lwaki atwala ssente za iPod? iPod terina ssente zeewa kibiina kyonna. iPod ebaddewo enkadde. Nekindi kye baleese ekipya nina okumala okukisoma ndabe. Naye nga ssente ze bagamba eza iPod terina ssente zeetuwa. Wabula bwagenze ne bukyusa mu ssemateeka in a way that suits their selfish interest. Balabe nga Nuupu ejja mu iPod. Ereteeka baalikoledde Nuupu. Ate Nuupu twasalawo tugoberera amateeka. We respect politics of constitutionalism. Constitutionalism. Ssemateeka tumuwa ekitiibwa era kitukakatako kiba kyabwewusa na buli azamanya. Nuupu wekulemberamu okutyoboola ssemateeka gwe tulina okuprotectinga ng'akalira k'omwana. Era we bagenze ne bakyusa ssemateeka nga balooya baffe b'ekibiina we bakyalenjinga those style articles ze baakoze amendments ze baakoze draconian amendments naye tulina okurespectinga ssemateeka fazironga azinga kiri internationally recognized from the legal perspective. Basalawo nti katuyingire mu iPod which is today mandatory as by our constitution. Kakati mwe bukajja jjammwe temutumanyi.